kitalo nnyo kitalo ddala nkuleetedde highlights ezabaddewo mu kuziika Uncle Magala kwaniza nnyo eno ku SMX Media nange mu SMX wane eno tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga zoyoka datawo aleme kubeera nga agenda mungi kankusaba subscribing onyigene ku notification bell eyo tojja kubeera nga omissinga updates naddala nga zino eno yes olunaku lwabadde lwaggulo zagenza okuwera ssaawa 10 nga abayimbi ab'enjawulo beesitudde okubeera nga bagenda bawerekereko omuyimbi King Saha oluvannyuma lw'okufiirwako anko we amanyikiddwa nga Magala. However, abantu basoose kulowooza nti nera Magala waffe ono ye yafudde okusinziira nti nera amannya gafaanagana ate nga ne Magala eyafudde ababadde tebamumanyi bulungi nnyo anko w'omukulu King Saha. So abamu ne balowooza nti nera Magala ono akubawo ebigambo omusajja anyumya emboozi ne balowooza nti yabadde afudde. However, ono anko wa muyimbi amanyikiddwa nga King Saha nera abayimbi banne basobodde okugenda awo Entebbe abayita ababiri we basobodde okubeera nga bamuziika. Kino eno kinzizaayo ne ku story ginakoze olunaku olw'eggulo eyajja Kicyandiru okubeera nga yafiirwako taata we olunaku olwokutaano then ne bamuziika olunaku olw'Emmande. Amawulire g'okufa kwa taata wa Jackie Kyandiru ne gasatulatinga olunaku olwokuna nga omuntu yafudde ne bamala okumuziika bamuziika ku Mmande ne wayitawo Mmande neyitawo Tuesday neyitawo Wednesday neyitawo amawulire ne tutandika okubeera nga gasatulatinga lunaku lwakuna. Ekyo bambi kyanyizeemu ng'omuntu. However, aganene agaba King Saha n'abasigadde gasatulatinga n'abayimbi banene osobola okubeera nga olaba bambi basobodde okubeera nga bagenda okumugumya n'okumuziikirako. Kye tutaalabye ku muyimbi Jackie Kyandiru kati ne neebuuza ensobi eriruddawa ensobi ddala eriruddawa mu bayimbi banene mulimu kye bayita miscommunication oba mulimu abeefiirayo abateefiirayo abeesulirayo gwa Nagamba oba mulimu abayimbi batwala mbu bayimbi n'abalala nga si bayimbi ng'abamu basobola okwasaganyiza wamu abamu nga tebasobola kwasaganyiza wamu. Ekyo kye simanyi naye bambi kyampisizaamu bubimukko okulaba nga Jackie Kyandiru yafiirwa taata we olunaku olwokutaano ne bamuziika ku Mmande kyokka amawulire g'okufa kwa taata wa Jackie Kyandiru ne gafuluma lwakuna nga wayiseewo ennaku